You're getting what? I'm getting married today? Whether you like it or not. Awakana alete bwino. Abana babira ne bwine Kampala wano tobawona. Omugambo gukola gutya? Gutokomoka obutuko. Gutokomoka okufaako obufi. But I mean, kyova nti Mukama yateekako zinywa buugi. Zinywa buugi ze ziriwa. Emimwa. Tulina okutokomoka mugambo so siba nenya. Tulina okutokomoka bannange. Lindako. Zino ze zinywa buugi. Yes, ziwuuta obuugi. Ennyindo? Ngato za ndogoye. Kayima. Yange nga teriimu. Lero akyo tuvuga speed. Obisoma mu katabo ki? Sina we mbisoma munange. I just get everything out of experience. Ne Kayima abantu bakwagala on ground. I know. I think nkulabyeko yonna gy'oyise on ground. Thank you so much for the love banange. Simanyi nganda bakamere tunuddewo nange tunuddewo. Thank you so much for the love banange. I feel the love. Yeah. Noza lwaki bakwagala? Because I'm myself. I don't force anything. I'm so real. Togatta line. Aseko zanze jemyekozo sigisobola. Very nice. Thank you. As you can see, we look amazing. Thanks to the people who have joined everything together to look this fabulous. All the beautiful. So Daffi Arts Photography. All the pictures you see online about they are the ones. So I'm here. Yeah. To have a moment with them, and so far it's absolutely amazing. Okay, so katandika butandisi mulindirire mulabe ekigendo bera wano yenna anegattako Kayima byonna mugenda biraba mubera mbitibwa ebyekitalo ebigambo bitokomoke omugambo gutokomoke gugendo tambula nagumanyira omugambo gwabwe abatewumuza naye ate munnange kati mbadde mu ka break balindeko kati mape mu ekisingezo nkomewombawe bonna bajja kusirika nti bagala okundaga nti basinga okutokomoka omugambo okomawo ba nibeerabira nti nze CEO waki w'omugambo ogutokomoka mujja kuwulira. Everything I have is amazing. Sajja yemiridde magumidde kati awo tugenda ku mukolo ne oba nga sigwe mugenyi omukulu tebasobola kuteeka mali tebanyingiza abantu bano balina ennugu balabanga Anyumye nnyo nsinzi omugole waliwo embaga y'omuzungu gye nagendako very recent wano mu Uganda. Yes, of course. Zeze embaga nti zengendamu so omuzungu ne musinga okunyuma bali banganya okuyingira obunanfusi bw'abantu ba wano obunoonywawo n'olwekyo. Romantic. Beautiful. Very nice. Anaakuyita ku mukolo nsaba afune obubaka mbitiibwa ategeke biki ku mmeeza yo. Ku mmeeza yange kulina okubeerako champagne ow'ebbeeyi kyekisookerwako ku mukolo. Yes, olina okufuna emmotoka ey'obuvunaanyizibwa egenda okunnona ewaka yadde mba ngenda kujja ku mukolo gwo kulira mmere kunywera byakunywa olina okubeera ng'oleese emmotoka ey'ebbeeyi egenda okunkima ewaka olina okunteekako abaana ab'obuwala abagenda okubeera nga bandabirira ekitegeera so attention gye mwandibadde mutedde ku bagole bammwe bonna mukiteeke ku nze. Musajja anyirira tayitika ku mukolo naawe. Ntuweesa emikolo ekitiibwa tolaba nga bagamba bannemwe bali kuweesa mukolo kitiibwa be baffe munansonyiwa bambi si lugezigezi naye ebintu bwe bityo Katonda we yakolaki we yabitegeka. Daffi Arts Photography. I'm looking forward to my pictures. It's going to be a beautiful moment out there, I know. This isn't the first time he's taking my pictures, so you all know. And JB, Tailored Fashions, thank you so much for making me look good always. Wow. Abannayuganda batulaba mujje baleke gye mukwasaganya amanya n'eddoboozi bampita Matovu ga Daffi ni mukulu wa bifaananyi
okuva mu Daffi Photography. Okay. Nga tukuba okwanjula, okukyala, nika, mbaga, byonna okutwaliza awamu. Okay. Byonna tubikola sebo. Musangibwa okusookera ddala tunagenda into details. Tusangibwa Makindye, Lukuli Road, Okay. opposite Nam House. Waliwo offices zaffe. Esebo. Okay, so okuba abantu ebifaananyi. Esebo. Kitambula kityanga kyo. Abantu badijustinze bakitegeera obulungi obukirimu. Abantu abamu tebannamanya makulu ga bifaananyi. Kyova olaba otunuulira budget nga sente ze batadde ku mukolo nti agenda okuba ebifaananyi nga ntono nnyo. Ne beerabira nti kino ekintu kibeerawo omulundi gumu mu bulamu bw'omuntu. Because tosobola kukola kwanjula, tosobola kukola mbaga n'obiddamu. So abantu abamu tebannakitegeera. Wadde wali ate abakitegedde bawa ekisoboka kyonna kyonna n'olaba ng'awaddeyo ekirungi n'asobola okufunamu ky'aba afunye. Naye ng'abantu abamu bakitegeera bala tebannakitegeera. Esebo. Okay, so tukoze tutya okulaba nti percentage yabo kuba manyi kati be batono ensi egenze ekyuka bategeera nabo ekintu kino ekyokutereka records mu bifaananyi. Kati nga bwe tuli wano ku program tuze ku nsonga ya bifaananyi. Omuntu yenna ali yatulaba kikuwa ekyokuyiga kuba baba bakimanyi nti woba ozze nga lujja yayogedde n'omuntu omanya omuntu gwakuleetedde nti ki nti mulungi nti yoyo naye aba amwesize oba okitegeera. So kati oba olina okutunuulira nnyo enkola y'omuntu omuntu amukuwadde omwesiga olina okuyita mu Facebook page ze n'olaba okitegeera ebintu by'abazaakola ebbanga lyonna si kutunulamu n'olaba mwaka gumu myezi ebiri n'ogenda n'oyo omuntu. N'ekirala okubeera recommended eri ba service providers nti omuntu akola mu events tugeze wa decoration nakuwa omuntu because babeera babamanyi tuba tukolaganye n'abebbanga. So kyekibeera kisinga n'owewala okubibwa ettaka tuliyita ttaka mu bifaananyi newejjusa n'ogamba ekifaananyi nga tekituukiridde webale nnyo n'ogamba kale singa. So ezo ensonga tuzifunye nnyo nti omuntu alaba nga gwamusedde then newayitawo akabanga ate n'akugamba bino ebifaananyi byange osobola binkyusizaamu badde nsaba kunkubirako mu gomesi biki ebyo. Naye ate in the first place nga yabadde asobola okukitereeza oba okitegeera. So kati ezo ensonga zonna ze mutunuulidde. Ddi omuntu lwalina okwekubya ekifaananyi and events ki? Events. Obvious case ku mbaga yo bawetaga ebifaananyi. Embaga. Okwanjula obeera wetaga ebifaananyi. Okukyala wetaga ebifaananyi. Birthday wetaga ebifaananyi. In fact omuntu yeetaaga ebifaananyi. Ebifaananyi bino oba obyekubya tebiraga makulu oba olaba ng'ebyebbeeyi bakonsedde bansedde naye wamala oyitawo omwaka emyaka 2 3 4 memories ogenda olaba nga ziri priceless n'ogamba ng'okino tunako tunuza oti kyova olaba omuntu abeerako budget n'ateekako akakadde kamu oweebifaananyi ogamba ono tamanyi kyaliko ge mazima because you are keeping a lifetime moment. So kati kyova olaba omuntu ajja keera ku makya ng'omukolo guyisa watayagala okwekuba ebifaananyi mu gomesi agala okwekubisiza mu gawuni ate bamuseere bamusabe sente ze yali ekubisizamu in the first place ate newokola shooting ya gomesi tegubeera nga mukolo gwo kitegeera. So emikolo mbadde nsaba abantu bagiwe ekitiibwa omukolo gwo guteekemu teekamu ssente abantu emmere bagenda kugirya kino kyo nkiddamu abantu emmere bagenda kugirya dika ajja kuggwaawo buli kimu kijja kuggwaawo ogenda sigaza kifaananyi ogenda sigaza abantu Gaddafi abatuuka olusi ne batya ne bagamba nti ekifaananyi bwe kifaananidde weekiti obulungi bwe kiriko nti maybe kiriko class of people abantu abo nga abantu bano bagamba nti kyabo ffe si kyaffe. Ekyo si kituufu kubanga however much ntukuba ebifaananyi ebirungi kyemanyi tukolera buli muntu okusinziira engeri gy'abazzeemu n'asookerwako tumukolera okusinziira engeri omuntu gy'azze gy'oyogedde naye ab'ebbeeyi tubakolera abatalina tubakolera buli muntu tumukwasaganya oba okitegeera. So tolina kufuna bifaananyi bibimba olw'okuba sirina ssente oba okitegeera kiringa kgenda n'ogamba nti nze kangula emmere eyagaze kubanga sirina ssente. Having quality is a priority. Buli muntu alina okufuna quality
it is a must nti buli muntu alina okufuna must alina okufuna ebifaananyi ebirungi oba alina sente mmekoba meka ekyo kyekisookerwako nti omuntu alina okufuna ekirungi n'ebifaananyi tekiba kya buli kanaku omuntu asobola nakyo kyetegekera nga tukola budget nti abantu bajja lya weebati banatambulira mu motoka ez'enjawulo ku mukolo so n'ebifaananyi tubirowooze n'ebifaananyi bwe bityo era kinnuma nnyo okulaba omuntu ng'alina omukolo n'anoonya agenda omukuba ebifaananyi mu wiiki esembayo mu mwezi ogusembayo ensobi nnyo kyova olaba abasinga bafuna ababakuba ebifaananyi ebibi kubanga ali mu rush hours nfunye kameramaani naye essaawa zinene buli muntu akuba ebifaananyi takyali kameramaani they are photographers now people are professional batekamu obudde bagenda ne basoma okuba embaga okuba okwanjira okweditinga so twavaawo wali muterera nkwasi wesigame ate kudduka kuba kati essaawa zino olina okubuukinga before okitegeera omuntu yali buukinze mu time ki nze ngamba omuntu yali buukinze 2 months before omukolo kati tuli wana eno omuntu alina kubuukinga December kati essaawa zino December January February omwaka ogujja wabula si kutuuka mu November nga gwako ate obuukinga December wiiki ey'okubiri buli kampani etegeerekeka kino nkiddamu buli kampani etegeerekeka ngekuba ebifaananyi ebirungi tojja kujjamu ogwo omwezi osangemu date tekiriyo abantu baba babuukinga dda tebaliiwo kati gwe lwaki oba olinda so otera okugaba ku poozi manyi poozi ezo nazo zaatufuukira ekizibu poozi tuzigabira ddala nyambadde ekkooti yange naye ebyokupoozinga nga zero for as long as nti omuntu gwokolagana naye ali flexible akukkiriza omuwa that advice kati midira mba otikyukamu teri muntu atanyumirwa kifaananyi buli muntu anyumirwa ekifaananyi waba ng'awuliriza omuntu amukuba ebifaananyi photographer we aba asobola okufuna ebifaananyi ebirungi era olunaku lino luvayo nga lwa mulembe nnyo ne wabeera mugole ng'ebifaananyi abitya kyova olaba tulina ffe kye tuyita mu company tukiyita briefing ng'omukolo tetunnatandika genda ku mukolo nti omuntu aze kubuukinga tukubriefinga ne tukutegeeza omukolo gugenda beera bwe guti kino kisobola okugwawo naye ogenda kikwasaganya otya eyo briefing eyamba abagole ti naye omutuuka ku mukolo ne ku mukolo ku makya era omuyitamu n'oyogera naye ti naye omutuuka ku mukolo mwogera so bifuuse professional w'ebityo thank you so much omwami oba omukyala bonna mubayamba ku nsonga bonna tubayamba ku nsonga kati ogenda olaba omutuuka ali eri buli kyewamugamba nga kitambula butambuzi bulungi buli kyewamugamba kitambula butambuzi bulungi nga tewali mu buzibu mbozi wangamba basimayiro bakola otya ng'oli taseka si muntu wakuseka ate ng'oluusi ekifaananyi gwe nga professional oyagala kiveeyo nga ino simayiro kweri abasimayiro era tagaana kuseka era tumuyiiya gwe kyalina omumanya tewali agaana era tubayiiya omuyiiya paka lwavaamu ka smile kubanga tekigenda kudda it's just a moment ate sinagamba nti emutwalo olunaku lulamba nedda era just wetegekera just kaseera katono nnyo bwe kati ako kogenda okunyumirwamu akagenda obeera okojja olaga abaana olage n'abazzukulu kati oba tokafuddeeko ojja sanga nti mu mwaka gumu bwe guti vidiyo yo ogiraba yanzikiza togitegeera naye ng'oli ayina vidiyo emaze emyaka 5-10 nengo oyinza ogamba bagikutte jjo so kati lwaki oba toteekamu ssente so kamera za bukugu ze zaakabye eziriko abakola eri professional lwaki nedda musangibwa wa Daffi tusangibwa Makindye Lukuli Road opposite Nam House ayagala otutuukirira osobola okebera ku Facebook pages zaffe Facebook ne Instagram kuliko Daffi Arts Photography Daffi Arts Photography bali spelling batya Daffi liri DAFI Arts liri ARTSY n'ekigambo photography enamba ya simu WhatsApp namba ya simu yemu yali agadde otukubirako eri 0753 36 67 95 jidde mugumu 0753 36 67 95 yes ye namba y'essimu nga wemugiraba ne wansawo tugitaddewo mbere nga mufuna aba Daffi Films nga bakulirwa Daffi Matovu Daffi yes gwe mulaba wano mu kifaananyi ttiimu ya bavubuka bato baagala kye bakola era mbagamba nti mbasupporting mukolagane nabo olw'ebifaananyi ebirungi mugattako video oba just still photos ne video byonna tubikola ayagala drone ayagala video ayagala screens ayagala 360 spin camera akakeetolo akemulaba byonna tubiyina
Sika bei nnyo. Kastojja n'akasente, kastojja n'ogamba mbu oyagala kamera 10, n'ogamba oyagala drone mu bbanga 7, ku lunaku lwo buli kimu tukikolera. Daffi Films. Yes, Daffi Arts Photography. Daffi Arts Photography. Yes, be bakolera ebyo. So mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo mugenda? Tetulina utagenda. Tebiri nti simanze nkoma Kampala. Ekigali tutuuka e Rwanda n'obeerawa kasita obookinga ne tutuuka ku nzikiriziganya. Teri lwaki nedda. Everything is very possible. Tutuuka buli wamu. Bakolagana ne bakyali bano balabyeko emirimu gyabwe batukubye ebifaananyi mu events ez'enjawulo. So lwaki nedda mukolagane nabo mujja kufuna emirimu emirungi mu bifaananyi video n'okuteekateeka omukolo ne gutambula bulungi. Gaddafi nga nkuta kiki oyinza olekera Abannayuganda bakulaba abangi nga beetaaga ebifaananyi? Ngenda bajjukizaayo akantu kamu. Mbadde nkyogera enfunda. Omukolo teguddibwamu. Ekyo kyo ngenda kyogera, omukolo teguddibwamu. Bino byenjogera oyinza obutabitwala nga kikulu, naye woonaafuna ebifaananyi ebibi ojja gamba baŋŋamba. Kati so omukolo gwo guwa ekitiibwa, guwa obudde ogutegeke, naawe oleme kubeerako pressure, onyumirwa omukolo obudde butuuke ng'omukolo onyumirwa munyumirwe. Kyensobola obbagamba. So organize yourself in time, you get the best and the best and the best. You listen to your photographer, buli kyagamba ng'okikola, why not? Oba ogenda funa ekisinga. Thanks to Daffi Arts Photography for giving us such a moment. You know, like photography, those are the moments to remember. So Daffi Arts Photography, thank you so much. And to Didi Trend Bridals for making my beautiful Jana look this amazing. We thank you so much. She looks gorgeous, as you can see. And JB Tailored Fashion, as always, making me look this amazing. Thank you very much. Ze Luja ndine JB musajja wange fashionista designer, ebintu byonna ajja bikwasaganya. Abamulabyeko munjulira, abatannamulaba for the first time njagala okubeera nga tembanjulira ebirungi byakola. Musajja aze agatta obulamu mu kwambala. Tulabye abantu bangi ba public figure, aba politician naddala bonna amasuuti banyuma mu ga JB. Obupale obulungi banyumira mu JB. Kitegeera. So JB obulamu butambula butya? Olamusebo wetuli mpolampola. Abantu ekintu ky'okwambala bagenda bakitegeera mwebale. Munnayuganda bagenzi ba appreciating work waffe. We are so grateful. Bo basanze otya mu mbeera y'okukolagana nabo? Kuwadde yambala kino akyambadde afaananya atya? No, Munnayuganda, by the way, Abannayuganda be bantu abasinga okuba real. Ekintu kiba ekirungi, bakuwa positive energy, baku appreciatinga, ba recommending abantu abalala, so bambereddemu nnyo. Okay, so ekyenjawulo ekikuliko nti okolaganye n'abantu mu sectors ez'enjawulo. Tusooke ne ba politician. Oconnecting otya nabo, okoze otya nabo? Ekintu ekimu ekirungi ku good work, buli okola omulimu nga mulungi, abantu bakunoonya. Buli obeera consistent ng'oli w'amazima, abantu bagala okolagana n'omuntu ow'amazima akolaganika naye. So wakabeera out there ku media n'ofuna akasimu jangu ku office yange bwe batyo, connection nazijja like that. Tusooke twogere ku moments ezimu Omunnayuganda zasobola okubeerawo n'agamba yali JB ku ba politician manyi babeera n'okulayira babasimanyanga n'okwogera mu parliament. Kugamba moments ez'enjawulo ani gwe wali oyambazaako mu ba politician abantu bayinza olabirako, then na moment ki gye yali agendako? Okay. Ba politicians bangi benyambaza, naye ndowooza abasinze okuvaayo ennyo okututunda beba NUP, ba President Kyagulanyi, Secretary General, tiimu yaabwe yonna nga bweri ba Chairman Nyanzi, Zaake, Bazaake bonna abo, the NUP family ba Senyonyi. Zaake wamwambaza ku mukolo gwe? Zaake ku mukolo gwe sinza yamwambaza. Yali mulala. So abayimbi n'abalala abagwa mu kkowa eryo, yes, bo obasanze otya? Nabo bakolaganika nabo. Sinaba kusanga obuzibu sincerely mbayimbe. Bali nice. Bakolako bampa sente zange mu budde nga bwenzaagala. So bayimbi ki bokozeeko nabo? Kozi kati bintu by'abantu kulireetinga kifaananyi kumanya works za JB.
abayimbi banjawulo ba Bruno K, Miss Henry, Dr. Chameleon, Babafana, nyambaza abayimbi banjawulo banji yes. So outfits zo singo okumanyikibwako is defining a JB. Kaftans. Kaftans the trend empia erikwe ya two piece or defining Africanity like obuli made by us or trend what in come West Africa. So buginze bu trending yeah, so nafine tumwongeramu ebirungo. Okay. And people have embraced them bazagadde. Yeah. So byonna bino bikolera wano. Yes sir. JB yasangibwawa. Ndi ku Equatorial Mall. Equatorial Mall mu kibuga Obomba Road. Nga katereke watseka. Enamba y'essimu oyo ali ebweru w'eggwanga ali mu Uganda nga yali yagadde okukola order. Enamba eri 0700 742469. 0700 7424 So nga tukola pieces zino, do you give omuntu chance okusalawo kiki yali tutte? Waliwo clients abajja naye alina fashion ye specifically gyayagala yalabye ekifaananyi abantu nga njagala kino naye ebiseera ebisinga abakasitoma batuwa chance oba creatingira ngera fashion designer bwe mulimu gwange okulaba nengamba gwe black yakunyumira red yakunyumira so ebiseera ebisinga I create my content client nemuwa kyendowooza ekiyinza osinga omunyumira era navaawo ng'asiime and obeerawoko ne alternatives omuntu yasobola otunulako tubeera ne catalogs tubeera ne magazines tulina social media different pics betuteekayo so omuntu atunula n'alaba n'alonda engoye zammwe zino waliwo wezi creating oba confidence kwegamba waliwo wozambala n'owulira nga ate zo zanjawulo nnyo ku zino ffe ze tugula obuguzi ekirungi ekiziriko it's about uniqueness olwambala nowanga ogenda tambula ku street yonna nga tolabye omuntu mulala ayambadde nga kyoyambadde naye okutambula mu dduuka oli agula essuuti ey'omuchina kyangu nnyo like kuba bali mu business bo tebafaayo bamunyumi bamutya so nsobola ogenda n'ekigula nono n'akigula nemwesanga nga basatu ku mukolo gumu nga mwena mwambadde ekintu ekifaanagana kyobola ebiseera ebisinga nze baclients bange mbasaba nnyo bandeke nze enjiye ekituufu cause otugenda nnyo ku bifaananyi bino ebidownloading ate nakyo kibi like ekintu kibecoming common so buli client gwenfuna buli mukisa gwenfuna mbanya nnyo nekola ekintu nga kipya for the first time nga omuntu wakirabako gwe gusoose confidence however that is where the confidence so tuli ne Arthur Kayima today ku photoshoot gw'obikwasaganyiza Kayima nze mwambaza so ko tuli Kayima small time nga Kayima is a whole vibe he's a nice guy Kayima by the way surprisingly kumuntu amulaba ku social media n'omuntu amulaba mu real life they are two different people personality akolaganikana he's a very humble guy very disciplined so twameetinga netumwambazaawo nalookinga very nice obifaananyi ne trending everywhere and here we are again tuli ku photoshoot olaba Kayima osobola omukolera akapala akamunyumira ku size ye then JBC na kyenkubanja just jakuwa chance oyogere n'abaana Uganda mu bigambo bye ebisembayo ebitono ate balabe engeri gye bafuna mu JB bana Uganda mwena mbebaza okusokera ddala mumpagidde for sure jana eno ebadde nyangu mugifudde enyangwanda wetulaga watangaavu mwe balituwagira olina omukolo planninga ki kukyala whatever kyonna ekyambalwa just jangu tukoleko n'okupangisa by the way olina omukolo olusi tolina bulungi kasente osobola okujja ne tuhiringa ne tufuna bye tukuwa after the function nobikomyawo kasente akasamusamu n'ogenda n'olabika bulungi exactly so events zonna zonna okubeera ddala ku birthdays mikolo gyambaga byonna gye byasobola okuyiiza kyoyambala so kale weebale nnyo mwebale kugatta ku nsi yammwe ye JB because ate baclient engoye zaffe tezibawo ready made tukola on order so nkukubira nojja ne tukupima oba ne tuweereza ekifaananyi maybe ne tugenerating measurements then ne tukola on order so tojja lusangaawo nga balutimbe waliwo olubaluwo nga luwedde mbalamusiza abalungi mwenna abali eyo batulabako kansubire mwenna muli bulungi webale smile eyo webale kusiima by the si ya buli omu smile joina si ya buli omu andi oyinza okutubuulira ekikola otya
Nino omutima oguli omusanyufu all the time. Okay. So my smile comes from within. It is not just on It top. is natural. It is natural. I'm a very peaceful person. So I think it starts from there. Yes. Okay, so buli muna Uganda jali atanso tubuza omukyalo naakola biki anyirira waati. Kyalo ono ayambaza abagole okuviira ddala ku kukyala okwanjula n'embaga. Yes. Okay, so obikolera wa? Mbikolera ku Equatorial Mall. Our brand name yefe ba Didi Trendy Bridal. Didi Trend Yes. Bridal. Bridals. Yes. Tusangibwa ku Equatorial Mall. Level 3, shop number 374. That is our home. Okay. Wetukolera emirimu gyaffe. We muva ne musasaanira ensi yonna. Yes, sebo. So embeera y'okwambaza abagole mwambaza ne bana bagenda ku mikolo? Iye bonna abagole okusingira ddala batumanyidde nnyo mu bagole naye buli ekikwatagana ku kwambala ekyomukyala nga kigwa mu kiti eky'emikolo okwanjula okukyala n'embaga ffe batuufu bwe balina okolagana nabo ba Didi Trendy Bridals. Yes, abasangibwa ku Equatorial Mall. Embeera y'emirimu gitambula gitya okutwalizibwamu abagole beewaddeyo okunyuma oba tebaagala tambula na trend? Abagole beewaddeyo okunyuma so kituufu. Abasinga bagenze bategeera nti emirembe gikyuse. Yes, so bali so eager to follow the trends kubanga olaba tuli mu era ya internet. Facebook, Instagram kwe basiiba. So and industry gye tulimu eya fashion ekyuka buli njagamba buli ssaawa kuba buli wogenda ku internet osanga ekipya so abaana babeereeyo ku internet all the time era tubeebaza kubanga nabo they keep up batuyamba keeping up with the pace babeera batuweereza kano kayina kano osobola okakola kano kayina so they keep you up on the pace and on the trend. Yes, sebo. So kalowoozo ki kosobola okuwa abagole naddala abakyala mu mbeera nga baagala banyume nga ggwe omanyi oyinza okwagala ebirungi naye ng'olina obikolerera okufaanana kyetulaba? Okay. Abagole oli ayinza okulya emmere ennyonyo kyokka omukolo gutuuse n'agejja balina okulya tebalina kulumwa njala balina okulya teriyo nga oli gomesi temutuuka. Affe ebyo bye twasooka okusootinga ku Didi Trendy Bridal. Tuyina gomesi entunge, tuyina ne materials. Kati gwe sayizi yo yonna gy'ozziramu. Tukupima bupimi nga tukukolera ekikutuuka. So bali emmere yaabwe tebeeraliikirira. Yes, sebo. Okay, so yongera obbawo enamba y'essimu. Obadde ombuuzizaayo ekyobbagamba oba baagala okunyuma. Abagole bonna kyennyinza obbagamba nga oyagala okunyuma ku lunaku lwo, trust your designer. Yes, bw'oba osazeewo n'ogamba nti kati ngenda wa Didi yagenda okunnyambaza. Listen to your designer because ffe tukoze ku bantu aba different sizes, tukoze ku bantu aba kala ez'enjawulo, abeeru, abaddugavu. So tumanyi ki ekinyumira ani. Is the moment you walk into the doors of my shop, I will tell. Nti webaga unogenda nyumira body hugging oba Cinderella. So omugole designer wo wakuwa advice. Try to listen. Kuba batakuforcing at the end of the day ayagala onyume. Kubanga ffe wonyuma ata wetufune emirimu kati sisobola kuwa kibi. Ofana ye paka ng'omugyemu ekirungi. Osobole okunyuma. Abanchi banaalabirako. Opangisaako ku ngoye zo. Kye tusingira ddala okukola tupangisa n'okutunda. Kati kisinzira omugole kyayagadde wojja n'ogamba nze eno gomesi njagala ebeere yange paka. Ng'ogigula. Kwegambere ebyafaayo yali gomesi y'omukolo gwange. Yes. Nazze ng'ayagala kugula naye tumuguza. Tutunda gomesi ez'abagole, tutunda ez'abamaama, ez'abasenga, ez'ababuuza, tutunda tuhayaringa buli kimu. Tukikola ku Didi Trendy Bridal. Our main services twambaza, tukola makeup and hair and photography as well. Neka makeup. Yes. Kwegamba nendaba nti Didi kakalako keeko toyeruse toddugadde kali awo wakati wakataketake wetumuyita mwebale emirimu emirungi
tugezaako ssebo tugezaako ddala bakasitoma baffe bawa ekirungi yes kuba we basiima naffe mwe tujja ebirungi yes ssebo. Okay, so basomere enamba y'essimu kwe basobola okusanga ogambye edduuka liri ku Equatorial Mall level 3 shop number 374 ne 383 actually twakaleeta new stock from Dubai and India, so abagole bonna ab'emyezi gino October, November, December, January banange ffe batuufu Didi Trendy Bridal mujje tubambaze ebirungi ebiriko. Basobola otufuna ku social media platforms zaffe Facebook tuliko Didi Trendy Bridal, Instagram Didi Trendy Bridal, TikTok Didi Trendy Bridal. Number zaffe ez'essimu Airtel it is 0708 06 01 67. Yes, seven. Your number Airtel. Yeah, Airtel. Then MTN to ku 0774 01 85 36. Baba mazofuna Didi Trend Bridals. Baba mazofuna. Abasangibwa ku Equatorial Mall, yeah? Yes, so mwebale kukola era tujja sigala nga twatunya tujja kyalako ne ku Didi Trend Bridal. Tujja kusanyuka nnyo okubalaba. Oh yes, our doors are open for you mujje mulaga abantu ewatufu balina okujja. Ebintu byonna tujja kujja tubirage one time. Wetunaba tumaze okufuna obudde naye nga tubeebaza okuba nti abantu baffe bonna betutambula nabo mubagoberera era mugenda ne mufuna ku birungi bituba tubalaze ku platform enene weeti. So Didi Trend tugenda kukoleka for now. Tulaba ate ku mirimu gyo gy'okoze today. Kiki okoze gwe wano leero? Olunaku olwaleero nze nyambaza omukyala wa Kayima. Yes, sebo. Yes, mwambaza ebirungi ennyo bye bajja okumulaba nga ayakaka. Otutemeremu koko ebyo mwambaza babiyita batya? Mwambaza gomesi kubanga tuli mu Buganda wano. Obuganda tubuwa ekitiibwa ekyenjawulo ate era ekyamaanyi. So ku ngoye ze ezimu kuliko gomesi era mujjajjira banungi nnyo. Then ne mwambaza n'omushanana. Yes. Okay. Kale weebale nnyo nnyabo Didi Trend Bridal. Weebale nnyo weebalire ddala. Kale tuli mu kifo ekirungi kye bayita Alu Hotel and Suites. Wano Mutundwe wetusinzidde reception nnungi nnyo, so far so good. Tufuna akayiwa akalungi, ndabye nga rooms nnungi, buli kimu kirungi. Bambi mbanoonyeeko Mutundwe wano Alu Hotel and Suites mujje mubanoonye ofune akaseera akalungi. Manyi bangi badde mwebuza ebifaananyi birungi tubifunyewa leero, tubikwatiddewa leero we tuli wennyini wano Mutundwe gufunyi direction ojje Mutundwe otandika obuuza ekifo ekyo Alu Suites Hotel and Suites ojja kubanga ate nabo obafunye bulungi. Kale nze lujja kansooke mbateere wano ate tulabe embeera weegenda otutambula wano.